Story ya sister Munnagomba tuzza n'ekitundu ekisembayo kyesisobola kwerekerayo kwe kuba nti bagenda mu kkuba ettendo n'omwami we nga mulwadde omulwadde agenda okumala kati saavisi ng'ayogera mu nnimi nga balinamu kuba mpisa kankutwale mu kitundu ekyokusatu. Kati bwe ntunula mu nnimiro eri wansi gye bali ne nnengera ekitambaala mu nnimiro, nalengerayo omuntu asibye ekitambaala ekya orange. Ne nkirengera ne mmanya oyo akozesa bakozi gye bali eyo wansi. Ne ngenda ne bannyiga ne nvaayo. Bwe mala okulya ekyenkya omwana addamu ajja mbuuza agenda ku ssomero. Omwami ajja ng'atuula ku kasonda bw'ati ak'entebe. Ene wasembe eno yatulingizanga yambuuza nningizaako bulingiza nalina siina buzibu nga muddamu sinnamanya mitawaana. Kati ssaawa nga 6 neegaganula njoze engoye zange awo mu ddiiro, nkunyiza obugoye bw'omwana, nkoze ntya nga bwe ntudde bano abaana baliwo bwe bansombera amazzi, nkoze ntya ngenda okwanika obugoye bw'omwana. Nfuluma ebweru okwanika obugoye bw'omwana, ntunulayo emmanga mu nnimiro gye natunudde, ntunula neetegereza nti ngenda okulaba ekitambaala kya orange kye nalengedde mu nnimiro. Omuntu oyo w'ekitambaala ekyo nga mulengera mu luggya. Kaliro kampitamu nakawulira. Nempulira nga amaanyi gampeddemu, nempulira nga entegetege zinfambye, nempulira nga nninga takyategeera bulungi, nempulira nga neekaza bulungi ne nyanika engoye zange ne mmala ne nkomawo mu ddiiro ne neebaka. Nazaala wange agenda okujja okumpa emmere ekyemisana nga mugamba maama bagiteeka awo nja kulya eddaaka, mukadde nno zuukukoole nga mugamba nja kulya tofaayo. Nga ngamba bano abaana abato abaali ewaka nga mbagamba nga ku 8 awo nga nzuukuse nga mbagamba mugende emmanga muyite Dabuliyu ye mutabani wange. Nga bagenda nga bamuyita ng'ajja. Kyali kito kisajja kyattu. Nga nkiyita nga nkituuza wali mu ntebe nga nkibuuza ewaka mubeerayo naani? Ng'omwana ngamba ewaka tubeerayo ne taata ne maama. Nga mugamba waliyo maama? Nti je. Maama yakwoleza? Nti je. Maama yantwala ne ku ssomero. Kati ontandika okubuuza omwana osoma piiki. Omwana ngamba ndi mu P1 nga mubuuza omwaka oguwedde obadde olina kubeera mu P2, lwaki oli mu P1? Nga maama bwe yagenda okumpandiisa, maama yagamba mbuno ndi mu P1. Kati taata yagenda okujja okugamba mbu ndi mu P2 nga bamaze okumpandiisa mu P1. Ne ndyoka ntandikira awo ne ngamba maama ennaku y'ensi eno omwana wange yali agenze mu P2 kakati ekikazi bwe kyagenda kyamuwandiisa mu P1. Ne mpulira nno nga akaliro ntandise okukawulira. Ne mbeerawo kaliro ne kampitamu. Omusajja bwe yajja okuneebuuzisaako olwaddako ebyo bye namuvuma Mukama y'amanyi. Omwana tukyali awo, omwana n'atabukamu n'awo ne tugenda mu ddwaliro. Tuuka mu ddwaliro ye Katonda y'amanyi. Waliwo obulamu bwe nayitamu nga ndi muto nga natuuka ekiseera ne ndaba ng'omwana wange oyo owookusatu bwe bulamu bwe bumu bwagenda okuyitamu. Natuuka mu ddwaliro ne bakebera. Eddwaliro nja dyogera Villa Maria, eddwaliro ly'e Villa Maria Masaka eyo. Ne ntuuka mu ddwaliro, eddwaliro liri ku basisita ne bakebera omwana nga tebabitegeera. Omwana avuuma nga bwe ntudde nabo be bagamba kiki? Nti mwana kikibikkulako nga maama kasebo kali muli. Naye ng'olwassa ng'omuntu bw'ossa guno omukka ogwa bulijjo n'ossa n'ozzaayo n'oleeta n'ozzaayo nga bw'atyo bw'assa nga bw'avuuma. Nabeera ku ddwaliro nga jjukira mmaze okuzuula mujja wange akatengo kampiseemu, mpulira n'obugulu bunfambye. Kakati n'omwakati ebirowoozo bitandise okudda ku mwana wange lwakyali bw'ati. Ne ngamba nfudde ne mugayi Mukama wampadde waaki? Ntandika okwebuuza wampadde waaki? Nabeera mu ddwaliro beekebejjeza omwana, tumugje ku woodi eya waggulu, tumuzizza ku b'ebitanda wansi ku baddokita b'abaana, tumuggyeyo tumukkiriza eri wansi gye bazaalisiza. Mu bazaalise wali dokita yali azaalisa, ye wali dokita omwe yakonfaminga n'agamba bano abaana ekikula kino tugenda tubazuula abalina kino ekintu naye tetunnakitegeera. Ne bwe tupima tetukitegeera, naye kati fayiro weeri wano tulina abaana 4. Ne bagamba ne mu mulago w'e Kampala simanya waliyo abaana bameka
dokita n'agamba ne mu mulago w'e Masaka simanyi waliyo abaana bameka ng'ebintu biringa mbu kyakazuulibwa naye nga tekitegerekanga nabo tebalina bwe babinnyonnyola. Ne ngamba maama leero nakandi waabwe ngampedde. Ne bampaayo kasirapu ne baŋŋamba kati kyogenda okukola kumubikka ne bansomesa kumubikka empewo temuyitamu mu bigere temuyitamu mu mutwe naye agenda kubeera bw'atyo kijja kugenda kyokka tumulina. Dokita n'atuuka n'okugamba tumulina wano kati awezezza emyaka 2 naye bw'atyo bwassa. Ne ngamba nfudde mwana wange agenda kukula nga sabwati ng'alinga agira. Navaayo nkomawo waggulu ku ddwaliro bampandikidde obuddagala naye nga bandaza obulwadde tebabutegedde nabyo bennyini tebabitegedde naye bampadde ekisobola okunyamba n'amagezi ne bwensobola okukwata omwana. Namukadde oli sirimwerabira simanyi lwaki maama abantu bonna abanyambyeko mu bulamu sikyasobola beebaza naye namukadde oli nsuubira nti kati naye yafa. Mukama Katonda mwoyo gwawummuza emirembe. Omukadde oyo namusanga mu ddwaliro nga naye bamuleese mulwadde. Kati nkutta akaana tuli ku layini tusimbye eddagala namukadde ali awo ambuuza kiki nga mugamba omwana nga ŋŋamba bikkulako nga mbikkulako ng'omwana avuuma okufaako bufi naye nga mubikka bwenti ddoboozi lirimbu lireme kuvaayo. Ng'omwana nga namukadde ŋŋamba alina eddagala lyandagirira nga mbuuza obeerawa nga mubuulira nga ndagirira eddagala nga ŋŋamba bw'otuukayo abakadde b'okukyalo bagambye banoonye eddagala bwe riti munyiga omwana oyo emyezi 3 ajja tereera naye mumunyige ku makya n'olweggulo omwana mubikke bulungi empewo temuyitamu. Nti ye nakomawo neeramu essuubi n'akamwenyumwenyu nga nkomawo nga ŋŋamba nazaala wange taata w'abaana kumbe naye gwamuli ku mutwe olwamugamba eddagala yatambulirawo ng'agenda afuna gwabuuzeeyo nga babimunnyonnyola. Omusajja yatwamugamba ku ssaawa nga 11 n'agenda n'abuuza eddagala gye yalibuuza ne balimunnyonnyola n'alitegeera n'agenda ku lusozi. Baamugamba kuleeta ddagala yatema akakutiya kalambaako eddagala n'akaleeta zigenda okubeera ssaawa ng'emu nga azina akakutiya k'eddagala n'alitemaatema n'asekulako lyasekudde n'anoonya enku n'afumba eddagala. Ekiro ky'omwana twamunyiga ku ssaawa 2 ne tunyiga omwana naye ku mwana oyo tewali kigambo nze kati tulina kigambo kyoyinza kunvuma nekinnuma kiri luddako nga tebakinvumangako. Mwana mulenzi yanvuma naye nga tetuyimirira awo ne tuyomba nga tusobola okujja najja n'atuulaawo ng'okutta omwana n'alyoka akugamba we mama azaana kugamba olubuto tulugjemu yeggwe olitegeera ddi yeggwe amagezi biti mwana mulenzi. Simanyi kigambo kiyinza kuba nti no kivuma nga sikiwulirangako oba nga tebakinvumangako kizibu. Naye ng'okimanyi nti nno Aisha Najemba Furniture Mart yalese promotion ku buli furniture gw'atunda ng'amusaza ebitundu 5 ku 10 50%. Kitegeeza ki? Ekintu eky'emitwalo 5 kati kya 25, eky'emiliyoni kati mitwalo 5, eky'emiliyoni 10 kati miliyoni 5, miliyoni 15 kati miliyoni 7 n'ekitundu ku buli furniture gw'atunda. Kino kikola July ono yekka kwesa omukisa guno. Osobola okuba ng'olina ezisasula omulundi ogumu, osobola okuba ng'osobola okusibako mu mwezi guno ogw'omusanvu. Ojja kusigala ng'okyali mu promotion newankubadde oyinza okusibako mu guno omwezi ate n'obanga ekibajje kyo okimalayo mu October oba December. Njala kutegeeza nti omukisa guno gukozese. Ku screen nga bwolaba kuliko ennamba mama Aisha Najemba ajja kuba nga akulindiridde n'essanyu. Mwebuuzeeko ku nsonga y'ekibajje ekyoyagala okyagala wa mugenda kukola mutya okutusasula naye nga kigenda kukola mu July ono yekka. Promotion yeno omukisa gwayo beranga ogukwesa. Ennamba gira ku screen ayineemu mwogerezaganye okutuuka ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda kasita otuuka wali ekipande kya Nabisunsa Girls ebbanda. Bw'otunula sayidi etali ya kipande kya Nabisunsa ojja kulaba ekizimbe kiriko n'ekipande ekyako obulungi ekirako obulungi Aisha Najemba Furniture Mart. Kyamawo bajja kubanga bakubuulira kyonna kye weetaaga ku nsonga eza furniture. Simanyi kigambo kiyinza kuba nti no kivuma nga sikiwulirangako oba nga tebakinvumangako kizibu. Byonna yabyogera. Omwana yakozimba, omwana kiseera kyatuuka n'akula. Ekyo kirwadde ne kiwona emyezi 3 gigenda okuggwaako. Twatandika mpola tuga nga ninga atamuwulidde nga naye si nnyo naye leero yakozeemu naye leero kyakendedde.
Mwana aweze emyezi ena nga kintu tetukyakiwulira ekyokuvuuma ne neebaza Katonda ng'omwana wange ekyo kimuvuddeko n'endowooza olwo nduwonye. Olwo bwe naluwona mujja wange gy'ali yafunamu nkaawa ne ku lubutombo ne luvaamu simanya n'alusuula mu ttooyi weetuli ndi wannazaala omugole ali mmanga. Obuyambi bampaako bwe basobola bwe butasobose ne tutambuza obulamu. Mwana aweze emyezi 6 bannange omwana wange oli yalwala. Omwana wange yalwala. Omwana yalwala. Katonda yazza bibye era n'abaamulabako buli muntu yagamba olwo naye n'afuuka kaawonawo nga nze bwe bagambanga nti olaba kano kaakula n'oli naye buli muntu eyamusanga agamba naye baaba olaba nakano akaana kaakula. Katonda yamanyi. Omwana yalwala n'alwala n'akonziba n'okukonziba naye nga ayonka nga n'ekimukonzibya tokimanyi naye nga bulwadde. Njagala kudduka ku sipiidi ne tutuuka twaggweera mwana mugimu Mulago gye twaggweera. Era Mulago oyo mu malwaliro gonna waliwo ebintu ebimu byenzikiriza nti ebintu ebimu munnange Katonda ayamba, ebimu birungi ebimu si birungi naye era obulamu. Twatuuka Mulago ku mwana mugimu, omwana nga yakonziba ali wali. Baapima omwana simanya eggumba eppanvu simanya ettono simanya kilo bwezitirira eggumba buwanvu bwalyo bweri buti simanya biki. Tugenda tuuka munda muli nga balina akatake batuwa awo njagala kuyisaawo mangu nga balina buli mwana alina kaadi amata twagateekanga ku kaadi. Oteekayo kaadi ng'eriko amannya g'omwana wo n'ebitambulirako bwe batuuka wali ge mata ge bakuwa naye ng'omwana bamuwa. Omwana wange yatuukira kadoozi nga balinga abatonyeza mu kikopo naye lyaleera nga ddagala neffe nga tulowooza nti mata ga bulijjo. Ne batugamba teri kuddamu kuwa mwana yenna kyakulya kyonna ababadde bayonsa teri kuddamu kuyonsa, ababadde babawo ebyokulya teri kuddamu kulya, kadagala kali ke bakuwa ke kakola. Naye baawanga omwana akantu bwe kati mu kikopo n'okamuwa n'akamira n'akanywa gumu 2 3 ne kagwamu n'alyoka akasuka eri ekikopo n'akaaba. Mulago awo namalawo omwezi gumu n'ekitundu naye neebaza Katonda omwana namugjayo nga mulamu naye abaana abafa Mulago awo sibala. Nze olw'okuba ennaku yange nali maze ogimanya nga buli kimu kyannemerera nga kye baŋŋamba kyenkola. Mwana namugjayo n'atuuka okumera enviiri n'amerako n'envi. Bujjanjabi bwali bulungi sijja kugamba nti bwali bubi, bwali bulungi. Bajjanjaba bambi bamujjanjaba n'avaayo n'awona. Musajja mukulu ne mukyala we gye byaggweera tebyali birungi nabyo. Omukyala yaddamu n'afuna olubuto olulala n'agenda ne bava ne mu kyalo ne batulekayo mu kyalo ne bajja e Kampala. Awo nno nabuuse nnyo ne bavaayo mu kyalo ne bajja e Kampala. Bwe baatuuka e Kampala olubuto ndoza lwali lunaatera okuzaalibwa myezi nga 8. Omuwala oli naye yali alina ebizibu bye kuba yali yakavaamu embuto 2 olwo lwali lwakusatu. Oyo omwana yamufiira munda naye yali afudde mukazi wattu. Oyo n'omujja wange yali afudde. Soogedde ku ffujjo lye nakola ku mujja wange naye bannange ndowooza kaŋŋambe oba nnina we mbuuseemu ennyo. Wano nga omwami afunye omukyala ow'okubiri ne ŋŋenda e Masaka nga nzadde omwana. Bannange ekyali eri omwana bwe yalwalanga awo ŋŋenda bironda mu Bulonzi. Omwana bwe yalwalanga n'ogenda ow'omwami ssebo mu maka ge. Kati ate nali empisa zange si zennungi ennyo. Kati ate kwolwo mu biseera ebyo zaali zaasiimuuka nga banvaako buvi nga bannaba bulabi. Era nga bwe ntuuka mu maaso mu maka g'omukulu taata w'abaana nga nsobola okuyimirira mu luggya ne ndyoka mpita nti abeeno waliyo ali eno. Aliyo n'avaayo, bamukyala yaliyo n'avaayo, omwami yennyini yaliyo n'avaayo. Nkoma bw'aba mwami n'alyoka avaayo ne mmubuuza ne ndyoka mugamba omwana mulwadde. N'alyoka mbuuza ono nyekiwa ne mugamba omwana mulwadde. Yagezaako ebimu mu ddwaliro, ssente zaafiira mu ddwaliro. Bannange nabonaabona n'omwana oyo ogwokusatu.
neebaka ku bitanda nange nenzikiriza nti weewaawo omwana yandwalira okuva lwe namuzaala ndowooza mpaka myaka 2 tulyoke tuve emulago ku mwana mugimu olwo omwana alyoka awone naye mbadde nkuzizaako emabega wano eno. Olunaku lumu mwana ng'alwala mbeera ng'egaana tumutwala ku bukiriniki bw'okukyalo nga mpaka bulemererwa nga tugenda mu ddwaliro eddene ng'omwana batuwa ekitanda. Ebiseera bye nali sirina kasimu, nalina akasimu kange ng'obusimu mba nabwo buno bukatooki bwe twagulanga obwa MTN oba babutundanga ssente mbeka obwo bukatooki simanya bwani obwo kabiriiti. Kati ebiseera ebyo leka kabiriiti kange kaali kaafa bampa ekitanda ngenze mu ddwaliro n'omwana bampadde ekitanda ngenda otuukayo sirina ssimu nakubira naye kuya musawo tinno munnange nno mister batuwadde ki ekitanda naye olw'okuba nali munaku ng'ebyange mbimanyi omwana embeera gye namutwaliramu nalaba nga si nnungi n'akatono era nazaala wange naŋŋamba bw'oba ogenda mbadde nkusaba ogendeko n'ebintu. Omwana bwe bamuwa ekitanda bwe baba tebamuwadde ekitanda tewali bizibu onookomawo n'ebintu ebyo. Kituufu ekitanda baakimpa n'embeerayo nasulayo olunaku lulamba. Enkeera omwami najja okumanya omwami wange mujoozi akasimu ka mukazi mujja gwe bajjako akasimu. Naye ng'okimanyi nti ebyakabi mu nsonga za beddings bina twabikwasa Masses Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Mukwano bw'ogamba nti onoonya mifaliso, masuuka, mattress cover protectors, oyagala ziduve, oyagala pillow cases, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards n'olekerawo okugololera ku ngoye zonna ne zeeramba n'ogololera ku masuuka, buli suuka yeewuwo yeerambako pass, buli blanket yeerambako, mukwano gwange tawero ne zeerambako. Ironing boards ez'ebbeeyi gy'ojja okusobola obulungi manyi nti ojja kuba ng'ozisinkana. Kale nno ku screen nga bw'olaba ennamba za Masses Quality Beddings akulindiridde. Mukazi mujja gwe bajjako akasimu ne bamuggyako akasimu layini nali njirina ne bakandeetera mu ddwaliro ne nkateeka mu layini. Kati nga kyonna ekibaawo nsobola okukakola ki nsobola okukakubisa n'enkubira abeewaka okubannyonnyola omwana bw'alira embeera bw'eri ngera nabo basobola okunkubira kuki ku ssimu. Essimu eyo yali yaani yali ya mujja wange gye nali nayo mu ddwaliro. Nzikiriza nti weewaawo awo ne tuvaawo akalala obusungu bwa mukazi mujja. Baalima kwayo sizoni nga ndi nakawere, baalima sizoni ekijanjaalo kyabala. Baali bateeseteese naye nakola effujjo lyonna eryali lyetaagisa naye nga tosobola kunkoonako kuba ekyali kimpaga kimu. Bankooneko bankube mbunyiige mbalekera abaana bonna ntambule ngende. Nagendanga mu musiri gw'ebijanjaalo eri gye baasookera okusimba nga bitandise okwemeruka giragiramu mukubu w'ebiti byengedde. Nakwatanga akabbo oba akataasa n'engenda nempenjula ku kijanjaalo bwe nti nendabako ekimyuse nga nsobola okuyingira mu musiri nga nze nagenze ngambye njagala bijanjaalo nenkunyulako ekimyuse kyokka kyensobola okulya kyennogolako nenteeka mu kisero kyennogolako nenteeka mu kisero nentambula nengenda. Omuwala oli baleka bamuwondi nga ne bamugamba kooli mugeza n'omukuba ne baleka wano abaana ojja bakwata kuba nange kyennaliko nga njagala bankoleko akantu konna kensobola okugamba omusango gwonna gwe nsobola okugamba nti bankoze bwe bati. Nange nendekawo abaana nengenda naye nabo baategeera tebantakula. Akalala ke nakola nga nkyali nakawera awo naakajja baleeta omusajja n'atema omusiri gwa lumonde. Kati ntandika okuwonaawonamu nti myezi 3 ndaba tewali nnyo byakola tunaalya ki. Mbala obulamu okudda e Kampala n'omwana nga omwana embeera ntema waawo akasiri ka lumonde ate ebikata natemanga bitya nange kulima sinze nkumanya njo natemangayo 5-8 natemawo olujja lw'omusiri gwa lumonde. Kati ku sayidi eri omwami n'ateekayo omukozi n'atema omusiri gwa lumonde nga munene. Mukyala muto ye yagubyala. Bannange nze mu bulamu bwange sirya kawunga. Saawa zino nakati ngonjagaza obulamu leeta akawunga. Tuba twawukanye saagala kawunga obulamu bwonna.
kati abaana emmere y'akawunga yabeerangawo ng'enkutiya ajja n'agula enkutiya y'akawunga kiro 5 n'agibateera awo n'ebijanjaalo ne butto kati nga nze atalya kawunga lunaku lumu nga ndyoka nsima buno olumondo wange nti omusiri nze nagwerimira guli ogw'olujja natema ebikata nga 50 nga sivaamu gye navudde enkya ne nnogolayo busatu owange ntandika akyali muto kuba sirya kawunga kati no yiye ekyokulya namulya nempulira nemutira nga mmulidde nga kituufu awedde mutakyalimu owa mukyala muto yabyala lumonde ye yabyala n'okukoola n'akoola ng'omusiri guli wali ku mabbali kati lumu oba omwami yakola ki n'akaala kenjagala okujjukiza nga sinnagenda ku musiri gwa lumonde yali ayenda omuze bwe bagenda ne bagula nga wamusabye ebintu ne babigula wane waffe we nabeeranga baatuuka ne banzija mu nnyumba ya Nazaala ne banziza mu nnyumba ya mulamu wange nga weeri awo embeera n'abaana bange n'omwana ono omukulu gwe baali naye era bamala ne bamugjayo ne bamumpa nga nze embeera naye nembeera mu nnyumba omu n'abaana bange 3 ye taata w'abaana namuzira ku busungu bwe nalina namuzira ne mugaba mukwana ekirungi wafuna tewali buzibu mugende maaso n'obulamu bwammwe nze kasita abaana bange balya abasobodde okusoma ne basoma ekiseera bwe kinaatuuka ne mpulira nga nkooye bulungi nja salawo ekiddako kaakati bwe njogera bwentyo nga mbeeraawo ekyasinganga okunyiiza baagulanga ebintu nga bava ku dduuka n'agula akaveera n'amanya mulimu sabbuuni mulimu kino bino byono naye nga baagenze ne mukyala muto ssebo okugenda okugula ebintu ne babikuyisaako ne babitwala emmanga ewa mukyala muto aba ayitawo oba agenda wa maama bo baayitawo alina gy'alagalayo kakugamba kkirira emmanga ogenda onona ebintu byo obujoozi obwo n'owulira ennaku ate ngo n'okola ky'olina okukkirira kati nakkiriranga nti okugenda okunona ebintu kati olwo n'obusungu ngenda nze natuuya nnyo okufaako obufi abeno ani ali eno ng'afubutukaayo kiki bwetu nno bwe twayogeranga ne mukyala mujja kiki nga muganonye bintu byange bintu ki ndi mu lujjaali mu mulyango olwo bintu ki nga mugamba obimanyi baŋŋambye nje nona ebintu byange mpa ebintu byange ng'abijjayo ng'abikuteerawo ng'ateerawo embwa maama ng'ositula ng'otwala olunaku lumu omukazi oli lwe yakkiriza nti ono omukazi yavaako n'omala omutomera akukuba n'okuluma n'akuluma olunaku lumu twali tetulina kawunga kaali kaweddemu ennaku eziwera kati emmere yeeri muwogo naddala akaawa muwogo abeera mu nnimiro nga mwali naye ng'akaawa okunoonya muwogo okufuna muwogo atakaawa kizibu kati ennaku nga 3 tetulina kawunga abaana muwogo akaawa tebasobola mulya ndyawo mpulira obusungu kati kololo yagula akawunga yakagulanga leero teyanyega kati bwe yayita wano nga mweyogerezaako nga mugamba kumweyogerezaako oba kuvuma nga mugamba abaana banaalya ki abaana bagenda kufa enjala kaakati n'akawunga akulemye okugula yeggwe kiki oyinza okusobola mu nsi kwolwo twewalawula nga ŋŋamba kiki enyinza osobola mu nsi gwe kiki osobola mbwa gwe omuntu mwesiba ku bantu golooza bwe wazaala abaana wazaala golodi ngenda kuzaala atooza tetuzaale tugenda kuzaala ne mugamba mujja kuzaala naye mukwano mbadde nkusaba sooka olabirire b'olina nga tonnateeka maanyi nnyo kuguuta nazaala sooka oteeke ku maanyi ne kuguuza ne ku bano b'olinawo kubanga mukama katonda oyinza okukoma ku bano ekigambo ekyo nakyogeranga nnyo. Madamu Nancha Beatrice ku lwaddembe lyo Properties and Associates akubuuzaako n'okujjukiza ku estate yaffe eggwawo olw'obuwoomi ebulamu jjeza ku lw'emityana kilomita 2 ove ku Chorus otuuka ku estate amazzi amasannyalaze mu nfo 5 ku 10 ey'ekyapa ku milioni 13 ku nnamba nga bw'oziraba mwogerezeganye mwebuuzeeko ku estate eyo ne wonna awali ettaka wemanyi nti ojja kubanga oyambibwa n'ensonga yonna eyeekuusa ku ttaka abaddembe Properties and Associates bajja kubanga bakuwa advice gy'onoonyeza ebbanga eggwanvu. Sooka oteeke ku maanyi ne kuguuza ne ku bano b'olinawo kubanga mukama katonda oyinza okukoma ku bano ekigambo ekyo nakyogeranga nnyo era bwe twayombanga ng'olutalo lw'abaana ng'eruusi ebiseera ebisinga ekyenkyogeranga mugaba mukwano bwonna ba teweegendereza oyinza n'okukoma ku bano kati jjukira kano kaali kalwadde kasendwadde kasajja kattu naye nga buli lwogenda okumugamba nti omwana mulwadde nga bakuvuma
weesiba ku bantu olina kaki maama waali Kampala lwaki togende wa nnyoko kyemugamba temusobola kulabirira bwana obwo nabwo bubasala nnyo nze saamanya ebigambo ebimu nyinza okuyisizaamu ku byanvumibwako bye nagambye nti tewali kigambo kye batanvumangako nze saamanya abaana abazaalibwa bannakyeyombekedde era bwe muti bwe mubeera amagezi ate muba mulina ki nze ne kitange yaŋŋamba nga tewasanga omukazi akulidde akuze ne maama we ffe twakulira mu famire nga kitaffe ne nnyaffe weebali bannange ng'alina enneewaana gye yeewaanamu n'ensiriga ne ŋŋaana emukama wankwana tomanyi nti nne nakuzibwa maama wange olutalo olulala lwali lw'abaana abaana bano baalinga basoma naye mutabani wange ono omukulu ng'alina effujjo bannange omwana ng'alina effujjo kati jjukira abeerangako ewa maama we eri emmanga mukyala muto kati era effujjo bwe lyayitiriranga mugamba sijja kuwa mmere mpaka ng'okoze kino kati olunaku lumu musanga ewa maama muto emmanga ndowooza yasangawo n'emmere yagifumbye neemulemerera nti wabaayo ebirungi bamuteeredde ebifi ku ssuwaani ali mu kulya nali ngenda kuluzza omwana ne mumusanga ng'ali mu kulya n'endyoka nnyimirira mu luggya bwe nti ate no mu luggya we nayitanga maama bagamba zikusooka ne zitakufa mabega mu luggya we nnyini we nayitanga nga ngenda okusena amazzi nsanga kitabani kyange kitudde ku ssuwaani y'emmere kiri mu kulya nasooka nanyimira n'ekituulira bwe nti n'emmimba nga mpulira njagala bankole ekyo oba nga mpulira njagala nkole ki ne ndyoka nsamba akasuwaani nasambira omwana akasuwaani mu maaso nga ne muka kitaawo atudde wali ku mabbali ne ndyoka nkatikula omugere ne kagweri n'obumere wonna ne bukunkumuka omwana ye yamanya giwunye omwana yafubutuka bupuutusi n'adduka n'agenda kati mukazi mujja ndowooza n'alowooza nti ndowooza olutalo ngenda kulugula kuyye saamunyega kasana nasamba akasuwaani omwana wange n'asituka n'afubutuka n'agenda nengenda n'ensena amazzi nenkomawo olwo okukola nti olutalo lwa kawunga bwe tebaleese kawunga kumba akawunga bakaguze mwekali naye tebanaahungama nti akawunga kazze bwe naddayo engulu n'enswamu omusajja n'enswamu omwami nga simulaba namulaba kiro ssaawa nga 2 ne mugamba ssebo watulese tufe enjala tetulina kyakulya tufe enjala mmwe muli eri muli mu kulya n'agamba ne bwe mufa tooza bwe mufa muba munsaze nnyo bwe mufa muba munnyambye n'okunnyamba ebizibu biba bikendedde neŋŋamba wangi neŋŋamba naye bannange enke kwolwo ekiro baalina gy'alaga ku ssaawa nga 3 n'akunkuna n'agamba enkya ku makya ssaawa nga 2 ojoonoona akawunga bwe ziwera 2 tojja nse nakunganya bonna okukeera era nakeeranga bulijjo zigenda wera 2 ng'omukulu wange byagenda ano n'akawunga nabasangawo bombi najja mayuuka sina kye naleeta nze mmanyi abagenda kunsenerako oba kawunga kenkana ki bulijjo yakeesituliranga n'akandeetera n'akateeka awo akakutiyo bakira 5 oba 25 ku luno munno nga ngenda otuuka wali nga mbuuza akawunga kononya okamanyi bwe kenkana nga mugamba nnonye kawunga saagala kwogera sirina byakwogera naawe mpa kawunga nve wano nga ngamba kanone nga nzija ku mulyango nali nyingira bwe nti munda maama omugole ng'agamba tomukkiriza okuyingira mu nnyumba neŋŋalaba nnyumba saagiyingira nga nzija bajjayo akawunga kilo 5 munowo nga bakankubirawo mu lujja nga ngamba yambuka ogenda oleeta akakutiya oyawuzeemu akawunga oketwalire leero sigenda kusitulirako nga mugamba ssebo okakasa gwe nsobola okusitula kiro y'akawunga zonna kiro nga ngamba yambuka ogenda oleeta akakutiya akakadde osala akawunga kokawuzeemu okambuse olw'obusungu obungi nga mugamba kyo kikyo kantike obusungu obusibira nga mugamba kantike nga ngamba togenda kasobola nga mugamba nkugambye ate oba oganya okukantwalira nti kakawunga kange nve wano ne bwenfa mbadde nkyayagala ki nga ngamba teekawo omutwe nali ndowooza omusajja asaaga omusajja yanteeka kilo 5 ku mutwe ey'akawunga olw'obusungu obungi bwe nalina neetikka akawunga okajja wansi eri kaali kakatemerero
naye natambula netambula gye natambula nga ninnya akasozi n'akawunga kilo 5 n'obulamu bwe nawulira mu ddakiika ezo nga neetissa akawunga mpaka okatuusa mu nnyumba we nali nsula n'abaana bange nakasuulayo busuuzi nange n'engweri netulika nenkaaba nenkuba omulanga neŋŋamba naye ku luno lwe lusemba nakaaba amaziga mu maziga ago amangi agankaabya mwe mwali n'ekigambo ekigamba mbunze natta omwana wa mukazi mujja oba wa mujja wange. Ekintu ekyo nakikaabira ekiseera naye natuuka ekiseera nenzikiriza nti saakikola baakinsibako kinnume kimbonyeebonye ebbanga lyonna natuuka nenkisangulamu era nenkivaako era ndowooza nabo baakivaako. Omwana oyo mu kufa saaliyo nali mu kyalo nemmala nenvaayo okwo nenzija ewa maama. Waliwo ebyaliwo abaana baali banaatera okudda ku ssomero maama ng'alina byansuubiza maama nga ŋŋambye enveeyo biki musaga eryo maama awo mu kaseera ako k'omwana oyo okufa owa mujja wange alyoka omwana amufiire mu lubuto navaayo okwo maama najja yali banfunidde na musajja yali anfunidde ssebo omusajja ate maama wange naye ng'eri ndi mu bufumbo ndi n'omwana nze nankanduse ninga olukandwa entuuka e Kampala abandaga omusajja awo nga maama mugamba naye bino sikyabisobola eri ntalo z'ennwana tezinnaggwa tennyingire mu ntalo endala nga ŋŋamba gezaako biki nga muga sibisobola kati olw'okuba nali nzize e Kampala nguzeeguze ku maama ngulidde ku bintu awo abaana bange jjukira nga bw'omanyi omuzadde jjajja w'abaana yagulanga olugoye n'atereka n'agula engatto n'atereka kati ngenda otuukawo bambi ng'atugulidde ebintu ebiwerako naye nga naye bwennyini bwantunulako bw'ati ajjula okutulika akaabe ng'agamba ono ye mwana wange oba si ono. Neetikka ebintu ku kiseera ekyo namalayo ennaku 3. Olunaku olwokuna lwe nali nzirayo nga ku Mmande abaana bagenda kusoma nali nzirayo lwali lwa 6 naye nga e Kampala nakamalayo ennaku 4 lwali lwa 6 kwolwo mwami lwankubira naŋŋamba tolinnye Masaka nga mugamba ate buzibu kiki ekiri e Masaka nga ŋŋamba nkugambye tolinnye Masaka ije nga maama mugamba nno bangambye sirinnye Masaka naye simanyi biriyo naye tusooke tugumiikirizeemu tulabe tujja dufuna kuba balamu bange baali okwo ku kitundu nga kwe bali maama gye yakolera kumbe mukazi mujja yafiiridde omwana munda baakoze olutalo lwabwe nalwo lwali luwanvu nnyo eyo baayawukanira mu zzaaliro olutalo baalukola eyo nayo yali nsasagga endala maama wooli mujja wange naye yali tasaaga nabo baavaayo nga kye beekoze baayawukanira mu zzaaliro omukazi gye baamutwala mu ddwaliro okumuggyamu omwana munda gye baayawukanira bano ne batwala mayiti yaabwe ne baziika. Nkizuula wayiseewo ennaku 2 nti mujange yazadde omwana n'afa biki ze ennaku ziri zeyaŋŋamba nti tolinnye Masaka bwe zaggwako ku Mmande ne ŋŋenda e Masaka nagenda neemutya nti nga nange mwennyini sibitegeera ebigambo ebiri kuli nga bagamba nze nassa omwana w'abandi era nze namusse lwaki bwe navudde ku kitundu ne ŋŋenda e Kampala lwaki era oli omwana lwe yamufiiridde munda. Kati ate ab'oku kyalo bambi bansaasira nnyo batandika okundaba nga ndi mwana muto we najjira wali nga nzadde nakaweera oli omwana asooka bbanga lyonna bazze bandaba kati ate ono omuwala bwe yajja ng'alina enfaanana nga ssebo bannange ensi erina ennaku nga ssebo tulina enfaanagana gye twagala okufaanagana nze ne mujja wange era ab'oku kyalo nakati tosirina gw'osobola kugamba era baagambanga nti oli yali muganda wange nze mukulu oli yanzibako omusajja kyekiwooza ekyali ku kyalo naye nga tegaali mazima naye bonna abasinga ab'oku kyalo bwe baakitwalanga era baanyiigira nnyo omukazi oli nga bagamba kakazi kattu emboozi nno waziwuliranga oli mu nnyumba maama kakazi kattu baasuula eno kabonaabona n'obwana oli ali eri yeeyagala naye baneenze muganda wange nkuwa obutwa n'ofa bane nga buli ayitawa nga buli ayogera gw'owulira ekigambo ekyo ky'owulirako nga buli omu awanda muliro naye awo nenzirayo eri ku mwana eya gwe nabala ebbanga
eri omwezi gumu n'ekitundu e Mulago. Mwana bwe twatuuka e Mulago awo wano mbadde njagala nzirewo ku katono oba nabanzi ninja kubasiza emabega munansonyiwa bwe naba nkizzeemu nnyo naye bwe twatuuka e Mulago omwana bamupima nga balina eddoozi gye bamuweeyo eddagala. Amateeka gaali nti omwana bw'aba abadde ayonka mujje ku mabeere, tomuwa mazzi, tomuwa butunda, tomuwa kintu kyonna, kaliko kake bakuwadde k'omuwa. Akantu ako baakatuwanga luvannyuma lw'essaawa 2 ez'okumakya, 4, 6, 8, 10, 12 n'emisana n'ekiro twasula nga tutambula mu ddwaliro. Naye ng'omwana olumala okukanywa n'akamalamu n'agwa eri n'akaaba n'osiba omwana wo ku mugongo n'olinda 2 hours endala ziyitewo ogenda ono n'akalala bwe tutyo. Ku mwana mugimu eri twali mu classes nga bagamba waliwo kiraasi esooka gy'osookeramu. Omwana we baddamu ne bamupima ne basanga nga waliwo ekikyuse ne bakuza mu kiraasi ey'okubiri. Bw'ova mu kiraasi ey'okubiri n'ogenda mu kiraasi ey'okusatu. Kiraasi ey'okusatu bweggwako olwo nga bakusiibula. Naye abakazi olw'obutama oba si bakazi ngambe ntya, waliwo abantu abamu nga tulina ebintu bwe twakwata ebikwate mu mutwe. Twatuukanga ekiseera wali buli mwana nga batugambye tewabaddamu okuwa omwana ekyokulya oba amazzi oba ki. Buli mwana eyaweebwanga oba n'osooba n'omuwaayo otuzzi. Mwagenda ng'osumagiramu bw'oti ogenda okudda engulu ng'obuuza obwawa n'aliwa nga bagamba omwana aliko oxygen. Ogenda okuddamu okuyita omulundi ogwokubiri ali ludda wa yabadde wano ali ludda nti aliko oxygen. Ogenda okuddayo okwetoloola ku bali abaliko oxygen ng'abali bweru bawakaana kaafudde. Buli muntu eyakola empaka n'akola ekintu ekyo abaana baafa. Kati abasinga abaayitangawo be baali bamaze okujjanjaba ne bakoowa ne bakkiriza amateeka g'eddwaliro agagamba nti musawo kaakole kyakola bw'alemerera oba omwana afe najja kuba afiiridde mu mikono gy'abasawo. Sigenda kugamba nti nze nakoze ensobi. Kati nze olw'okuba munnoowo nali nakoowa nga ne ku bigambo tewali kigambo kye batanvumye. Ne mu ddwaliro gye nali ng'awummudde obuwummuzi kuba eddwaliro lyali lituwa emmere ng'ebyo byonna bibeerawo naye nga tulina ekyokulya nga bali abaana ababiri nabalese mu kyalo ndi Mulago bw'omu nga tebeetaagawo yadde omujjanjabi, baagala omwana n'omujjanjabi omu. Engoye n'osiba omwana ku mugongo n'ozooza n'omala n'ogenda n'osimba obutaabu. Teri kwebaka misana na kiro tusumagira mu busumagizi. Teri kumisinga mata woomisingira amata ennamba emu bweti oyo owuwo tolina. Ekiseera ekyo kijjukira naye twakiyitamu. Omwana mu kuwona nina waliwo nagambire nti omwana atuuka n'okumera envi. Omwana we bwe yalwala baatugaana okuddamu okumusala enviiri. Obuviiri buno bwali busenyuuse, buno bwa waggulu buno bwali busenyuuse, bwatuuka ne butaaninga envi. Okukakasa nti omwana awonye, enviiri bwe zaamera ezo eza wansi eno, ng'eno wansi enviiri ezimera ziraga nti njeru, manya nzirugavu naye ng'eza waggulu njeru. Nejjukira baatugaana ozisalako mbu kwe bagenda okukakasisa kituufu nti omwana akoze ki, ateredde bulungi nga bwe baagala. Era omwana oyo yatuuka ekiseera ng'enviiri zino eza waggulu nga tetumujja nkofiira ku mutwe. Ng'enviiri zino eza waggulu njeru ng'eza wansi nzirugavu. Era ebbanga bwe lyaggwaawo baatusiibula mwezi gumu n'ekitundu ne tuddayo tumalayo weeks 2 ne tumala tukomawo ne bamukeberako ne bamuwaayo. Balina ebinye fe twakiyitanga kinyeebwa, balina ekirungo kye baabawanga. Naddayo myezi 3 ne tukomawo ne balaba nga kati ateredde bulungi n'enviiri ne bazisalako n'asigaza zino enzirugavu eza wansi. Bw'atyo omwana wange bw'awona. Kati laba oli mujja wange omwana afudde nabo baawukanidde mu zzaaliro. Ekuba omunaku tekya akajanja kannuma. Omwami addamu afunira ennyumba e Kampala anteekemu n'abaana bange. Agenda tulabirira tewali buzibu. Nzikiriza baddamu batuteeka mu nnyumba batulabirire. Nyumba tugibeeramu tubeerawo. Apanza awo ayagala kugendako ejjuba ebiseera ebyo bantu baafunayo ssente era mu kiseera ekyo baganda be babiri baali jjuba naye ayagadde okugendako ejjuba eyo. Embeera ekyuse eringa kati etereddemu nko bweti tuddiŋŋanya awo tewali buzibu.
naye nga ebigambo ebyanvuma sibyerabiranga era nga bwemaamu lwentuuka nenyiga nemutunulako bwenti nezijukira ebigambo byonna byonna byebanvuma nenga ensi eno sinjangu. Twabeerawo n'agendako ejjuba eyo ne bigaana, yabeerayo weeks nga 3 n'alaba nga tajja bisobola n'akomawo. Bwe yakomawo n'agamba ne Kampala tagenda musobola, agenda mu kyalo. Ne mugamba mukwana kyo kye nagaana kwe kugenda mu kyalo, nanganze gyendaga ne mugabo batulabira. N'alinnya n'agenda mu kyalo n'esigala e Kampala. Awo twayawukana bulungi, nenzikiriza nti kano ko nkavuddemu bulungi, ate nenzikiriza nti already nzadde abaana bameka 3, kati bwe nziramu n'ensiriwala olwo nja kuba mpeddeyo. Namukkiriza n'agenda mu kyalo n'abaana 2, n'ensigaza omuntu eyaliwo, nembeerawo nenzira ewa mmange nentuula. Kati njiya kunoonya mulimu kukwata ku ssente nate. Naye ng'omutima guŋŋamba sisobola kukwata ku ssente, sisobola kwesonyiwa musajja ono nga ndi kumpi oba nga mbuwuliza. Ndobera wa munnoowo okunoba obulungi, nyingira Tanzania, banfunira omulimu e Tanzania eyo. Tebyatambula bulungi nnyo, nagendera ku mulimu gwa kukola mu saaluuni kuba nali ngizeeyizeemu ebisinga. Ntuukayo ng'omulimu gwa saaluuni teguliiwo, banimba abantwala nga nina kukola bwa house girl waka, kukuuma waka. Neŋŋuma naye nga ŋŋamba nti kasita eggwanga ndifulumye, mu buzibu byonna byonna ebinaaba bijja kusanga nga ndi wala. Omwana ono omuto nagenda ne mmuteekayo ewa jjajjaawe Masaka bambi. Namuteekayo omuto kisajja kyattu, namuteekayo nga wa myaka 2 n'ekitundu. Namuteekayo nga wa myaka 2 n'ekitundu. Jukira kitaabwe yaliyo. Namuteeka na bajjajjaawe, namuteeka bajjajjaawe be bamanyi bwe beesootinga n'akwata abaana be n'abeera nabo. Kyennyinza okwebaza nga naatera okumaliriza nti yatuula wansi nakkakkana n'alowooza n'amanya nti kakati abaana be gwe musaayi gwe era abaana be ye buli kimu. Bwe namulekera omwana oyo omuto myaka 2 n'ekitundu nga muleseewo n'engenda e Tanzania, nabeerayo nno munnange Tanzania neekwekayo emyaka gyange emirungi 3. Omwaka ogwasooka nga saagala kuwuliza muntu yenna e Kampala, nawulizanga maama wange yekka. Mu mwaka ogwokubiri nga ndi e Tanzania shoppinga yaawo nengula ebintu nenga maama wange agendeyooko alabe bazzukulu be abatwalire n'ebintu, n'agendayo. Ne batandika n'okumpa amawulire, abaana bali bulungi, abaana abalabirira, abaana be neŋŋamba Seeru yooli ngenda okulyogera naye tebasobola vaayo bulungi, nawe njogera Seeru kizibu. Ne bagamba Seeru yooli nti nga buli omu agabanke ebisigadde byonna kati mumuleke, naye essaawa zino akwata ku baana be tomuwona. Bambi yalabirira abaana emyaka egy'emirungi 3 gye nali e Tanzania nayingira nga agenza okukyala. Nabo abeeri balina amateeka agaabwe. Bw'oba toli munnansi tolina kukola mulimu gwonna. Ne bw'oba ofumbiddwa bufumbiddwa ng'ofumbiddwayo olina emirimu gye batasobola kukkiriza kukola. Kakati nze nayingira nga agenza okukyala, bwe natuuka nembulirayo. Bwe nagenda mu Tanzania nabeeranga mu katundu bakayita Arusha. Wali obunyogovu, kiseera ky'obunyogovu bwe kituuka bwabeeranga bunyogovu ng'ogamba oba tuli luddawa. Bwe kabeeranga kasana kabeeranga kali pereketya era nga gamba kookyezza. Myaka gyange 3 nenjiwangaalira eyo, ekinjigyayo lunaku lwakya lumu taata w'abaana gwe nalekera abaana ng'agwako accident. Kati mu biseera ebyo nalinga olumu mu myezi nga 6 nga nnyinza okukuba essimu n'atagikwata, nenkubira Nazaala nga Nazaala gwe mbuuzaako bali batya abaana gye bali nga gye bali bamugumu. Gwe bamugumu gy'ali abaana be tolina ky'omugamba, akeera n'ayoza engoye n'akola ki, n'ategeka abaana be n'ayanika ebikunta, jjukira bya kyalo bato bazibu, kuliko ne kino kye namulekera ekyebiri ekitundu. Bambi yakuza awo wokka mwenyumwenyu we nnyinza okugambira nti natuuka ekiseera nenzikiriza neŋŋamba waliwo emyaka gy'otuukamu n'ekiseera ky'otuukamu n'okkiriza bwagwako accident omutwe guno gwayabika ne gufunako tegwafuna kinuubule, guyina
nje tikagigwaya tikawali mu kifaananyi nga bagukubye ekifaananyi nga gulaga gwatise naye nga kungulu tosobola gulaba nti nno gwatise. Bamugjawo ne bamutwala mu ddwaliro eri e Masaka, Mulago w'e Masaka, ne bagamba yeetaaga kulongoosa. Bakulongoosa, musaayi gusobola okugenda mu bwongo, gwakulongoosa musaayi gugenda mu bwongo. Baatuwa ennaku 2 ng'alongooseddwa, ekipapula kiwandiikibwa okuva e Masaka. Kati ku olwo lwagwa ku accident simu yange teyaliiko. Balamu bange ebiseera ebyo baali bamaze okufuna ennamba zange. Kuba bwe namukubiranga n'atakwata nenkubira Nazaala bw'ataakwatanga nenkubira mulamu gundi bwe ntyo. Kati awo ku olwo nali ndi siri online, bankubira ku direct ne baŋŋamba kiro nga beetaaga ambulance egenda omujja e Masaka, Mulago w'e Masaka emuleete Mulago w'e Kampala. Kati ng'e Masaka ssente zibadde nazo wano mu bwangu bwangu nga zonna bazoononedde e Masaka, naye nga beetaaga ambulance mitwalo 35 okumuvuga okumujja e Masaka okumuleeta Mulago w'e Kampala. Kati we bambuulirira ne mbabuuza ki ekiganye, ne baŋŋamba ekisookerwako nga tunagenda ku operation gye batugambye ambulance emujja e Masaka okumuleeta e Kampala yekyaganye. Nalinawo ssente zange awo nga nkubira maama nga mugamba ggyayo emitwalo 2 ogabawe, nga basooka babasimbayo ekyabiri. Ndowooza nabo baali bakuŋŋaanyizaawo nga bateeka mulwadde mu ambulance nga bamuleeta Kampala, Mulago w'e Masaka nga babeerawo ku olwo. Katono ntandika gambuguma, ntandika okukaaba, ntandika okulabira ddala nga ngenda kufuuka nnamwandu, ntandika okulaba bwe ngenda ofuuka singo maazo okulabirira abaana. Jjukira abaana nabamulekera gye n'emyaka 3 nga yabalabirira. Kusoma, kulya, kulwala. Kati nze wano neevangamu bwevi n'ennondayo 2 gange ne bagulayo ku ngoye. Nakola waggula ngoye nangatto. Kati ndabira ddala ng'obuvunaanyizibwa bwonna bugenda kudda ku nze. Akategeera kajja nakaaba nenkaaba. Kati ne Tanzania yennyini nali nkooyeeyo nga njagala kuvaayo, naye nga nnoonya abantu bali bwe mbavaako nga nabo kikyannemeredde. Baali bagaba obusente butono, tiziyite zaali ssente. Just lwakuba nali neekweseeyo bwekwesi naye tezaali ssente. Kati nga ngamba ngenda kozesa omukisa guno oguva wano we nali nkolera. Ngamba mpita mukama wange nga ngendayo nga mbimunnyonnyola nga bitegeera bulungi nnyo, nga mugamba mbadde nsaba ngende nsanga abaana baŋŋambye omuntu gwe bagenda okulongoosa basuubira nti anaasobola okudda engulu. Kisa kya Katonda, naye mbadde nsaba kyonna kyonna ekiyinza okubeerawo mbeere nga wendi abaana bange, kuba abaana babadde amagezi gonna gali ku kitaabwe. Nakati ne mu kiseera ekyo ng'abaana banoonya taata ali ludda wa, yalazeewa. Ekyasinga okunkaabya amaziga yali omuto. Buli bwe yabiringa avaawo ng'agenda mu ttawuni yamusuubizanga. Kati kolombo yaleka amusuubiza agenda amuleetera ekindaazi ne soda. Omwana teyeebaka ku mpeke ya tulo. Bwe yasumangirangamu bw'ati n'agumuka agamba taata wange nga tannaba kudda ate nga yagambye agenda kundeetera soda n'ekindaazi. Bagenda okuŋŋamba mugende ku dduuka mugule soda n'ekindaazi mbimuwe mugambe taatawo yabikugulidde naye taliiwo. Kati naye ntandika okuwulira obulumi obwo abaana bwe bagenda okumbuuza taata aliwa nga mpulira nfa. Tutuuka e Mulago batandika okugamba bagenda kumulongoosa. Ebifaananyi tulina obbiddamu, bamuzizaayo mu sikaani buto, ezo zonna ssente. Kumulongoosa batuwandiikidde ebintu eby'okugula ebigenda okulongoosa omulwadde. Mulago ono mulungi naye ebintu ebimu bannange sijja byogerako nnyo. Batuwandikira ebintu ebigenda okulongoosa omulwadde byali mu $1,200,000. Obwambe simanyi obujiiko obukyo bwonna bwonna obuntu bwe bakozesa okulongoosa. Naye babuleetera mu kaveera kaddugavu. Nkutte ssente endala bakuŋŋaanyiza mbawadde akakadde k'essente. Nkyali Tanzania nsindise ssente endala mbawadde akakadde k'essente kalamba bagende kutaasa bulamu bwa muntu. Bagenze baguze ebyo ebyuma bye babatumye ebigenda okulongoosa omulwadde. Kwolwo balongoosa omulwadde. Jjukira nze nagambye wali nali nfunye pulaani enfulumya mu nnyumba eri nkomewo e Uganda kuba nali nina pulaani nga bamaze okuŋŋamba nti eno mu UAE abaana bali eno bakola obwakadamba bafuna miliyoni, nze ndi eri ndi ku mitwalo 15 nga ninga ali mu kuzannya obuzannyi ninga asiya ne bwe mba saasoma oluzungu nja kufa nalwo lwensobola.
nga bali bantiisa nga bangamba ogenda kuyita otya ku gundi ku immigration ye Tanzania ofulume Uganda. Jjukira nali maze okuyiga Oluswayiri bulungi nnyo nga ntuyize nga ndogera bulungi nga bitono nnyo byonsobola okunkwatiramu nti kituufu siri waayo. Ne nali nduyize nga mbagamba Katonda yekka yamanyi nja kuyitawo. Kisa kya Katonda era nayitawo bulungi nnyo ne natambulirawo ennaku 2 netuuka mu Uganda. Ko lwe natuuka omulwadde bamulongoosezza nga jjo nga yazze n'engulu nga tansuubira nakunsuubira nti nja kujja. Najja nembeerawo ne tumujjanjabako nembeerawo ku kitanda, maama we famire yonna yaliwo ne tumujjanjaba n'abeerawo naawona n'atereera. Baamubajja omutwe okuva eno ku kutu we bati okusala bwe bati badde ku kutu okwokubiri. Omutwe baagubajjula mu wuzi zaleesaanikira kuno kutu ne ziyita mu mutwe wakati bwe ziti ne zigguka ku mutwe ogwokubiri yala. Mugama yasaasira yadde engulu n'atereera bulungi nnyo. Naye ne kasinaali akalala kesinza kwerabira mu kiseera ekyo taata w'abaana mulwadde. Nali nzise omulwadde natunula ebikalu ne ŋŋamba eno twatuuseeyo ddi. Jjukira emyaka 3 twali twayawukana nga nakola byange. Buno bwali buntu bulamu na bukakkamu na mama wange kumbuulirira nnyo kwe kukomawo nzije njijjanjaba omusajja oba taata w'abaana ku lw'abaana. Bwe nagenda okumujjanjaba bwe twava mu ddwaliro nga batusiibudde nga tetusobola kuddayo Masaka kuba yali alina okuddamu baggyibwemu wuzi nga tannatereera just olw'okuba nti tewaali nnyo kyali kyetaagisa kuba mu ddwaliro, just kwali kumira makerenda n'ekiwundu kino okuwona. Tulina ewa mulamu wange gye twagenda ne tubeerayo wiiki emu. Wiiki ey'okubiri mulamu wange n'ajja avaawo olunaku mulamu wange lwe yavaawo. Kati baali bakimanyi byonna baali babimanyi. Era omulwadde yasulanga mu ddiiro, nze nga nsula mu kisenge. Naye nazuukukanga nga nina alamu mu luvannyuma lwa ssaawa 3 lwa 3 hours nvaayo ne nzija ne nkebera ku mulwadde oba alina kyayagala oba ki, ne mmaliriza bye mmaliriza, oba kumuyambako kugenda ku baketi ne muyambako ne mmala ne nzirayo ne neebaka. Kakati ku olwo mu nnyumba twasigalamu na mukozi wa mulamu wange ng'akajanja kajja, si kajanja keekannuma. Kati bwe nazuukuka ekiro nga ŋŋamba ayagala butunda. Obutunda bwaliwo kituufu nga mbumuwanga bulijjo ng'abunywa. Bwamala okunywa ku butunda nga ŋŋamba nayinza okundekanga mu ddiiro ne mundeka mu ddiiro bw'omu, lwaki tosula wano eno? Nga mugamba ng'agirawo ngayo ng'agamba nina byenjagala okwogera naawe, nina byenjagala okukugamba ekiro ekyo. Muno nga teyeebakiriza wali mulwadde mbu balina kye baagala omugamba. Babiŋŋamba ne biggwayo kakkala nga akabuguumirize tekazze. Kabuguumirize okujja ate nze saakifaako nnyo nga ŋŋamba nga kati nga mutima ŋŋamba siya. Ono gwengira obukyusa ntasobola na kwenaaza kuba guno omukono ogumu guno gwali gukyuse guno ogumu. Ng'era gwina n'ekisawo mwe guteeka bw'ati. Kati nga ŋŋamba talina kyagenda kusobola, ayinza kunkola kyono. Talina kyayinza kunkola nga muno neesisigiriza nga seebakiriza mu buliri bwa mulwadde. Nkandamu nga kanzireyo ne bagamba obudde bunatera okukyawo ebake wano eno. Muno yagenda okwebaka mu buliri bw'omulwadde nga mulwadde tayagala kutundula vanira. Mulwadde ng'atundula vanira mu bulumi obwali obuyitirivu ennyo. Eddagala lyaliko lyakutereeza bwongo si kuliko ery'okuwonya ebiwundu naye ng'eddagala eryaliko erya meyiri lyali lyakutereeza bwongo. Muno nga tayagala kutundula vanira, nga saagala okumwejjako okumwekuunyuulako, nga sifuna obusaasizi mu mutima nsiriwala. Akantako oliwo enkajigane nga ne bannange ate bankwata obujega wali muno bannange okwali okugwa eri ekikowuko nga tumaliriza Mukama Katonda. Omulwadde n'atabuka, omulwadde n'ayogera ebitakwataganye, n'entya mu nnyumba. Mulamu wange taliiwo, omukozi ali mu kisenge, nenoonya ngenda okukola omulwadde ayogedde ebitakwataganye, ayogedde bino mbiwulira ddala nga tebikwatagana. Ne ngamba nfudde, bagenda gamba nze musse.
waliwo eddagala lye baali batuwaawo nga batugamba bw'atandika okwogera ebyo bitakwataganye, waliwo eddagala lye baali gye twali tulina nga tulina omukuba empiso, nkutte empiso ngitaddemu eddagala ndimukubye ngamba kati ngenda kwogera ntya bwe tuzza omulwadde mu ddwaliro ng'atabuse bw'ati kati bagenda kumbuuza yavudde ku ky'okutabuka olwo nsirika amannyo njogere ntya nakandi waabwe nti maama olwadde yatondodde vanira kye kibadde kimutta Gentoniwa n'enkogga bwe namukuba eyo empiso nga mmaze ogimukuba ayogedde ebitakwataganya awo tuli mu ddiiro nze nantuyaye tulinga enkodya mwambudde engoye zonna zimuggyeemu mukutte mangu mundese ekigundi ekigoye muyisayisizaako mangu nnyo tebamusanga nga awunya akawoowo ndino yeegasse leero baasiise bagenda kusunga maaso ezisa obuntu Mukama yanyamba luvannyuma nnyo nga maze okumutipa eyo empiso tuboyanye mu ddakiika nga 4 nakakkana mpola ne yeewaka obudde bugenda okukya nga buli omu atunulako munne bw'ati nga zzengulu bulungi ategeera nga nange mwenyini omujjanjabi ntunula ku mulwadde mwenti nga nabadde musse nga ffe tumanye ekyama nga naye bwantunulako bwataga Vanira yabadde anzise maama akakantu sirikeerabira nakati mbamu lwentuuka nenzijukira nenga nali nzise omuntu agakatonda mu ggulu saakanyumizaako muntu yenna ate naye nkimanyi talina muntu yenna gwe yakanyumizaako yafa kisiiri era ndowooza waali wabulayo ennaku nga 3 naddayo emulago ne bamuggyamu wuzi ne bamuwandikira doozi y'eddagala endala ne tugenda mu kyalo e Masaka kaakati wulira akajanja akaluma muno okujjanjaba e Kampala mmaze okujjanjaba kati ate abaana bange bali Masaka bali abato nga sibalabanga nako kubona omukulu ye gwe nasanga mu ddwaliro nga ngamba kangende lumu ndabe ne ku baana bange bali abalala 2 tugenze tulinga abazzeemu nti bwe twakoma we tutandikidde Vanira twamutundulanga ku makya mu ntuntu n'ekiro naye ng'omukulu akyali ku ddagala naye yalina nga akantu yaŋŋamba nga waayi tundule ku Vanira nga mugawo waayi onoonya ofiira mu miguwa nga tuginika ebinnyo naye nga kituufu yali akyali mulwadde naye nga bantu buteewummuza twakyekola wiiki ezo 2 ze nabeerayo sijja kugamba mbuki naye nga awo wonna n'amagezi tegaliiko nti namukebeza naye olwedde nze nali nkimanyi nti mulamu okusinziira ku lipooti ze twali tulina ezaali ez'eddwaliro naye nga ye tamanya ate bulamu bwange bwe buyimiridde kati bwe natuuka ne mmubuuza ne muga naye kati wanneesiza oti nagamba nakkiriza oba nfanfe wali nga nali ngenda kufa nga toliiwo twabeerawo ne ntuuka ne nzikiriza ne mulimbaawo ne muga ngenda kuddayo gye mbadde nkolera naye saddayo awo nalinnya bulinnya ne nzija ku ddungu bwenti bwe nnyingira eddungu ne ndikolako emyaka 2 ne liryoka limenya nze ne nnyingirako ka relationship sijja kwogerako nnyo ne ndyoka nnyingirako ne ndyoka ngwa mu mutabani wa Falaawo awo ansuusesuusa yawo nzika byenze nange tulina emitawaana negundi ne laaveera nabwamu ka relationship ne kagenda kanfuukira akazibu ne balyoka bakubanze ku mutwe eyo sijja nakunyumyayo nnyo za sijja nagendayo Mr. Sozi bwe nti obulamu bwange bwe butambudde mu bintu ebyokweraliikirira nze sinza gamba nti nina olunaku lwe nabeerako awo olaba bano abantu bye baseka oli n'aseka n'olaba nga musanyufu bw'ati oba natuuka ekiseera ng'oyinza n'okumbuuza ddiro wali osembyeyo okuseka n'owulira nti osese ng'essanyu liri liva ku mutima ndowooza biseera bino lwe ntandise okulaba nti nsobola okuseka nange ne mpulira nti nseka naye luli nga nkola anti ekirungi n'ekibyawo wenkoma naye nga byonna ebirungi ng'ebibi byebisinga ng'ebirungi bitono naye essaawa zino gyali kati ekirala kyekinvumya kiri luddawa naloga omwana w'abandi taddangamu kuzaala taddangamu kuwasa gwawasa yagenda naloga omwana w'abandi namugamba nti nno akakaana kolaba nga akakozimbye koyinza n'okukomako bw'onaaba teweegendereza naye nze biri nabyogeranga nga njogezanga busungu okusinziira bwe nali mpulira ku mmeeme yange nga ntama nti buvunaanyizibwa bwe okulabirira abaana be yadde oba ofunye omukazi bwali buvunaanyizibwa bwe okusigala ng'alabirira ki abaana
naye omwana ono omutulu bwe namugambanga nti omwana mulwadde maama nga bivumo ng'obujjanjabi bajja kubumpa nga ne mu ddwaliro tujja kgenda naye nze nga bamala kumpisa mu ggaali era eggaali eyo neekazanga nendaga nti tennumye naye bwe naddangayo ne ntuula nzekka nenkaaba nakaaba bingi byekyogeddeko ebyasinganga okunkaabya naye naggwe kyoba omanya nti nakaaba naddala ku mwana ono wookusatu yasembayo n'obulamu obwawo nenzigala nga neebaza Katonda omwami wange oyo namuzaalamu abaana basatu kati abaana baffe bakuze twogera nga bulijjo andaga nga bwanninze nnyo naye buli bwentunula bwe nti nenjukira gye nnava ne ŋŋamba nzire gye nnava ndituuka ddi gye ŋŋenda kanneefuge ali eyo kati Mukama yayamba embeera yakyukamu akasente alinamu asobola okusomesa abaana be mu masomero amalungi n'akugamba toolayo kyotodde ekyosobola kyotoole oba oleese mmeka ezisigadde neyeekambakamba n'akugamba ono ali mu 800 oli asomera 3 oli asomera 5 bwe tutyo mu kugumiikiriza mu bulumi obungi ennyo mu kwesonyiwa ebintu ebimu ne tubireka ne bigenda naye mu byonna nyinza okugamba nti neebaza nazaala wange teyali muntu mulungi bannazaala tebatera kuba balungi teyali mulungi 100% naye ayina ebirungi bye yakola okulaga nti wendi nakati waliwo ebirungi bye mujjukirako era buli lunaku nkyejjukiza ne nga Mukama Katonda asaasira nga ntusize okudda e Uganda nazaala wange mugulira ekirabo nkimuwe mwebaze mugambe maama mu biseera biri ebitaali birungi nnyo wagezaako kye wasobola ate nga kituufu yagezaako ne balamu bange abamu bagezaako mu bigambo mu kwogerezeganya mu kugatta ng'omuntu nti oyo bw'atyo ekirala kyenyinza okugamba oli ewaabwe maama anti bw'apa wakubayisaamu ggayo atandikira waggulu mpaka kwasembayo kwegamba ekikulu ekikye kiralamunko mu bonna ye ekikulu ekikye bewa n'abaamawaggali be tuyita abaamawaggali kyayagala kyekikola tayagala kumuwabula olaba nakati otuuka ekiseera nga alina kyakugambye n'omuwabulamu n'alaga nti gwe ebibyo ye kyaba asazeewo kyekyo mudayi Mr. Sozi tweyanza mbaamu sitole z'empulira zezigenze zinzizaamu nko ku maanyi nendaba nga nina we nali ndaba nga nneesalira ennyo omusango kati abaana bange balina eddalu balina effujjo lyonna erya buli kika eddalu lyonna ery'ekika kiri ekyab'emmamba lyonna lyayingira mu baana bange kati luli abaana babadde balina effujjo oluusi lye bakola n'osirikira ne weesalira omusango n'ogaakala abaana bano osanga singa saabalekaawo nkubanga bato bwe bati osanga bino tebyandibaddewo naye n'okkiriza n'ogamba kasita nkozeeko kye nsobola bannanga abasozi mu famire nze nakandi waabwe nga mbaagala nga mpuliriza mbamu lwembeere anti mbeera ku mulimu bu earphones obange tebuva mu matu buveemu bulagewa kasita nfunako ekinfuula busy nga nteekamu nga mpumuza wali nga nseka mbamu ne lwembwatuka bendinabo ne batunulaba ne bagamba ate ono naye nga nina byempuliriza ebigambo ebirungi ebituzimba ebituzaamu amaanyi tusobola okukola Mr. Sozi mmo naawe nenkwebaza nnyo oyina ettaffaali lyogasse ku bulamu bwaffe ebintu ebimu tubyogera nga kati lugero byafuuka lugero olwedde abaana basuumuse kati omwana asembayo ali myaka 10 naye wendi naye kyekyobulogo bakyakinvuma nti naloga omwana abandi n'ataddamu kuzaala naye ebyo nabigumira kuba tewali kigambo kye batanvumangako ate nga ebigambo ebisinga ye mwennyini nnyini ye yabyogeranga naye namusonyiwa bonna
nabasonyiwa lwakuba abantu bange abasinga abanyambako ku bulamu bonna baafa. Jjajja wange Simoolo yafa, jjajja wange azaala maama yafa, bamaama bange bali, maama wange oli eyajja maama wange Mugundi Munyanga yafa. Bantu bangi era bonna nsigala ngamba nti Mukama Katonda omyoyo gyawaagire muze kisa. Jjajja wange oli ow'okukitanda eyabeerangawo bambi, byonna bya Katonda ye yamanyi. Katonda atujja wala mu ddoboozi lya Lwomushana. Katonda wa buyinza, Katonda wa maanyi. Kye nandyagadde otegeeza, Lwomushana yagamba nti Katonda wa buyinza, Katonda wa maanyi. Katonda atujja wala. Oyina byogedde nga turelatinga, oyogedde ku bitundu byemmanyi, oyogedde ku Mpenja, Ngoma Nnene, Kiriri, Gombaawo. Story eno ebaddemu okugumiikiriza, ebaddemu okulemerako, nenzikiriza ebimu nti Katonda yatutegekera entegeka, Katonda alina entegeka zaffe. It is just a matter of time. Unfortunately abamu baweddemu essuubi ne bakwata oluusi amakubo ge batalina okukwata ne biwunzika bulala, ne buli omu alina enkomerero ye, buli omu alina entuuko ze, si za kufa, ne buli muntu alina wajja okutuuka agambe nti abaaye ng'asinziirawo n'atunebaga n'agamba banne Mukama ngunjagadde ng'onsaasidde. Njagala okulabula abaami tugenda tuyisa obubi abakyala, ne waliwo ebiseera bye tutuuka nga twetaaga nnyo abakyala okusinga bwe batwetaaga. Njagala nkyogere okitegere bulungi, oba nkangule ku ddoboozi olyoka ompulire. Abaami mujja kwekaniikirira, tujja kwekaniikirira ne waliwo ebiseera lwe bituuka nga weetaaga mukazi wo okusinga lwakwetaaga. Mujje mugenderere. Era abakyala bano mbabuulire tubeegendereze. Sinaba kulaba nnyo basajja babeera ku ndiri nga bajjanjaba bakyala. Ne munnanga omukyala omulwadde ne boba ne ssente nga tolina mujjanjabi naddala atandikirwako ng'omukazi. Kitera okwoleka olumu empisa embi. Kagamba abagagga batalina mpisa. Sene oyinza ng'ozina n'abakujjanjaba. Abasawo. Hana musajja ono si mwangu. Omukazi eyanoba ewuwose bwe watuukira okudda okujjanjaba. Naye nga si bangi. Abaami tuteekeddwa okuyisa obulungi abakyala. Bannange tujja kutuuka mu myaka nga olumbe lukubala embiriizi ng'omukazi nga yayinza okukubeererawo. Maama wana akubeererawo. Bannange nze sinza kutukira mu wiiki nga waliwo ebimu oluwumpira nga ate maama tasobola kuba nga yajjanjaba. Mukama onnyambanga ekiseera ekyo. Onnyambanga. Abakyala tubayisizaako bubi. Waliwo abatajja kujja ku ndiri nga tebajja kujja, bwe baba bakuyambye bakukyekingirako eyo mu bumeseji, bw'otuuka nga tokyasobola na kukwata meseji kaba kaweddemu. Tuyise bulungi abakyala. Sisita walina effujjo, walina obujjanga buli ku power bank. Naye nga bonna buli omu bw'atandika okunyumya obulamu bwe, waliwo obulamu bwe tuyiseemu nga busoomooza. Nenjala bategeeza nti Katonda tusaba busabi atuwa ekisa, atutuuse ku birungi, tulabe ku ntuuyo z'obulamu bwaffe. Ekiseera nga kituuse, amakungula nga gatuuse, nga waliwo okusanyuka, nga waliwo akamwenyumwenyu, mukwano mu kutoba kwotoba. Relationship eyo bufumbo obwo bannanga abaami tubeere abaami ababeereka nabo, n'abakyala mubeere abakyala ababeereka nabo. Ekiseera nga kituuse nga musobola okutwala mumanyi, webale kungumiikiriza, webale kuntegeera, webale kunsaasira, webale kunsonyiwa, webale kumbeererawo. Tebijja kubeera bubeezaawo bane guno omulebe tojja gambye munno nti guma. Agumire ku ki? Kyekyo kyengezaako okugamba nti relationship eziri perfect tulizisanga, ne relationship ziteekwa okuba nga zisobola okutwacommodatinga ng'omuntu obeereka naye. Naye gwe kennyini oli muzibu ne ku ggwe kennyini, naye oyagala abantu abalala bakutegeere, naawe nga walema okwetegeera. Mbabuulire, omulembe guno tojja kugamba mwana w'abandi nti guma.
guma nga tewali kwagumira. Mwannyo omuwala oyo omukyalo oyo muwe ensonga 2-3 kwayinza okugumira n'agamba nti let me hang in there. Ne mubeera naye ne muguluba mu ngeri yonna gye muguluba naye ng'alina ensonga 2-3 kwayinza okugumira n'agamba nti katambuze ekintu kyaffe. N'omwami kyekintu kyekimu muwe ensonga lwaki tateekeddwa kwejjusa nakwevuma lunaku lwe yakulonda mu bangi n'asalawo okutwala obeere mukyala we. Muwe ensonga 3 abaagalwa ekyo kyokka kirimala. Olinga papa ngamba nti guma omwami kinaafuba naye nawe tulimbye ate gwe wabyogera n'okubyogera tula kinaafuba. Naye eriyo abantu ng'omukazi anoonya kwagumira n'abula, omusajja anoonya kwagumira n'abulwa. Guma anaafuuka agumire ku ki? Okuguma olaba bwe tuba tuguma ku lwa Mukama waffe tulina kwe tugumira nti Mukama ali wamu n'abagumiikiriza nti atumanyi nnyo nga bw'asobola okubala enviiri eziri ku mitwe gyaffe nga ffe bannannyinizo tetusobola. Eyatumanya nga tunaba kujja mu mbuto z'abannyaffe oyo atumanyi. Okwo kwe tugumira, eryo ly'essuubi nti obulamu buno waliwo essuubi eneerisukka entaana. Eryo ly'essuubi ne tubaako n'obugumiro. Oli bw'akubuuza nti mukazi waagumire ku ki mu bufumbo bwammwe, girlfriend w'oyo agumire ku ki? Omulenzi oyo gw'ogamba nti ateekeddwa kukuleka agumire ku ki? Omusajja oyo gw'ogamba nti tayiteekeddwa kuvaako ateekwa kubanga agumira ku ki? Munno muweeyo ensonga 1-2-3 lwaki ateekwa okugumira. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwaye Katonda n'okusa ekimu Omwoyo Mutukuvu kkiriza bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere. Bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.